Special reporter Amooti Omubalanguzi kuchenda mu mukaka twenze tifamba. Olunaku lwaleero mpera kwogerako ne presidential advisor Fulufiga ku nsonga ezitali zimu. Fulufiga buuza kubawuliriza. Mbabuza kala mwenna abali mu ggwanga Uganda naye nyongera okubuliza ddala kwabo abantu benaweereza apenia ne mutanziramu. Kati njagala obeeko n'obubaka bw'owaabo bwewaweereza message za apenia ne batakuddamu. Bw'oba omanyi nga walisivinga apenia yange notanzira oba nange notampereza mpulira Mukama yakumponya. Abaffe waliwo abantu Katonda batuwonya batujjako ng'omuyita friend bati nga Katonda ne conversation gye yalaba n'amukuwonya ate atya n'omwezanga apenia n'atakuddamu which is nga yalina kyakwagaliza oba abantu abo boweereza mu message abamu baba tebakuliiko waggw'obeesibako. you were stupid. Nyabo tojja kunvuma kiki ekikuddeko waya oba tokiba nti tulina emikwano egyali yali tegyetuwerekereza ekitegeeza kuno omwaka guno oguwedde mikwano gye mingi egikudisappointinze. nyabo sirika omaawo apaana naye ng'okimanyi Fulufiga olaalongo I love you naye nga kale mba nti okugamba I don't know what. leka naawe. I'm very, very, very tired. Why? Because I'm scared. Yes. Naye kati kakubuuze Fulufiga lwaki tonjagala? Omuntu wamuweerereza message n'atakuddamu. Come on, nali siinaako ya time ate nga ne battery once. Even ka apenia two. Baby. Even waka moja kasekoba whatever you know. Kati kwa inabe waweerezaako abalala message ne bakuddamu. Fatuweereza abasipiika ne batuddamu, prime minister n'akuddamu. Apaana. N'oweereza president n'akuddamu, n'oweereza Nansana n'akuddamu. Mama. Naye kati ebyaddala Fulufiga bantu bangi bawadde omukisa bajjabo ba public taxi nange mpa omukisa akagaali nkavugemu. Nja kuvuga speed ofe. Leka naawe ate kunkangakanga ngamfa biki. Eno Uganda si Europe. Special reporter Amooti Omubalanguzi.